America okulumba Yugoslavia kugwa Clinton nga chichi nti genocide Yugoslavia batta aba Bosnia n'abasiraamu balumba atenge Bosnia yo kale kyali kituufu nti wootulanga Srebrenica massacre batta abasiraamu nga UN eremereddwa obakuuma waliyo ku mulembe gwa gundi Slobodan Milosevic waliwo ne general baali bamuyita Radik Mladic ne Karadzic balagira okutta abasiraamu abaagala okwekutulako Kosovo ne balagira okubattanga ne babazika massive graves ne bakolerako ne bupate ne banywerako omwenga nti muli basiraamu temunywa mwenge ne banywerako omwenga America neyingirawo bulungi ensi yonna newagira ekya Yugoslavia okulumba Saddam balaga nti alumbye Kuwait ensi yonna newagira entalo ezo zonna zalingako justification entalo America zerwana kati zikyalina justification Venezuela ensonga ki yali entuufu eyakubya Medulo mbwaku wa simanya njaga Medulo kye baali bamuvunaana bebateekawo bingi nti was a narco terrorist terrorist ng'adiringa mu njaga ng'enjaga kye bavunaana Medulo nti gyakukosa ya fentanyl fentanyl babikola mu laboratory nga wootuna UN report Venezuela teri yadde ne mu kifo ekyasatu kubafulumya enjaga nga wabula abakulembedde ba Colombia ba Mexico baani abo tabakubye Venezuela lwaki mafuta ekitegeeza ensi ebyo byonna atuwadde kirala ensi ate olumala ogikuba n'awambirawo olw'okuba erina reserves n'avaawo n'agamba Panama Canal abaagizaayo giddiza ensi ya Panama baakola ensobi njagala era America kati erina control ku Panama Canal ngajjukira n'okuzimba Panama Canal Panama kyali kitundu kya Colombia olw'okuba Colombia yagaana okubawa right okuzimba Panama ne baddira okwekalakaasa Panama n'efuuka ensi ensi ebiraba n'avaawo n'agamba njagala Greenland twalinayo kobesi mu Sematalo Greenland misairo za Russia eziva mu Polar region we ziyitaawo kyangu okuba America twagala teeka base Greenland tugyetaaga ng'ekituufu ekirya Greenland bya bugagga ebiri nezino ensi zonna zo zitunula butunuzi bwagamba nga kiba anti kaakati kyenkulaga nti super power bwe batyo we baaba naye amawanga gaabanga matono gati ge gaabafuukira akayinja Roman Empire ekyagisuula kiki baali ba mu North Africa wano abavandalo leka naawe abavandalo ne ba Germanic people we baayitanga ba Barbarian be baasuula Roman Empire bavandalo baakolanga abavandalo baali ba mu North Africa nga balwanyi bayingirawo wonna Italy ne bagenda batandika bakita ransacking nga bakuba ebibuga ne babiwamba Roman Empire nga tekyasobola ng'obunafu bwa Roman Empire buliki nti yali nnene ng'entalo z'e Rwanda nnyingi front ez'enjawulo ng'eno abahani China bagitawaanya mu East nga wano mu Switzerland waliwo babagunde babayitanga bagundian be baali ba mu Switzerland bekalakasa bakoye Roman Empire Spain ba Visigoths ne ba Ostrogoths nga nabo bakoye bagala kwekutulako Bufaransa ba Frankish people bagala kwekutula eri ba Germanic people bagala kwekutula so ng'entalo nyingi zerwana netuuka nga tekyasobola kusasula abasirikale Roman Empire nga wabula kye bakola ki babasasula munnyo era mwe muva ekigambo salary kyavanga mu salariyamu babasasulanga munnyo ng'omusaala ne batuuka nga nakyo tekikyasoboka ne baddira kye bayita tax farming nti gwe akulira ettundutundu lyeyo likurutinga amagye okuŋŋanya omusolo fe otuweereze so yalikurutinga nga amagye ne yeegugunga nga tebakyalina control ku magye olw'okuba baali strained kati America nayo kyeri America erina bases eziwera 8 mu nsi yonna bases eri strained tuuka nga America amabanja geyina kijja gibeera kizibu okugasasula olwo mechanistic spiro eviirako okugwa kwa empire bwetyo bwetandika so kaakati America ye trend eyo gyekola ki gyeyolekedde kati essaawa eno woddira ekintu ekibadde ekimu ekinywezeza amawanga ga Europe nga banyweredde ku America olw'okuba America yabagamba nti eyina kye bayita manifest destiny manifest destiny nti America Katonda yawa America okulaga ensi ekituufu ekirina okukolebwa ne balaga nti bantu ba ddiini era buli kimu
Bush nga buli kyayogera Katonda ali naffe. Ensi nebeeraga nti baddiini abantu batandise ogira tokyali mu ddiini. Ebikolwa byokola tebikyalaga ddiini. Kati gwe Trump w'ovaayo n'ojja n'oyongera ddala okuneeyiringa mu kantu akadde kakyanywezaako eddiini. Ng'amawanga ga NATO ag'Abakatuliki banyweredde kwono kubanga alimu oluddiini. N'otandika okuvoola Paapa, effect egenda kubeera nnene. Yitalenge enyize ennyo ng'eggwanga. Kaakati ebyo bye bimu ku bizibu nti amawanga gano gazze galaba Amerika obunafu bwayo. Amawanga gatandise okwewaggula. Ekirala nti amawanga g'Abakatuliki ago batandise okulaba Amerika byekola. Abakatuliki bambi abantu abanaddiini basiraamu Bakatuliki morality ethics bazivaluwinga. Omuntu atuuka n'agamba nedda sisobola Obukatuliki tebutukkiriza kukola ekyo. Ekyo sijja kikola ku lw'Obusiraamu. Kaakati bwe batunuulira ebive Amerika ne Israel bye bazze bakola bireetedde abantu bangi okufuna endowooza. Ne batuuka okimanya nti olwaleero kiri kubali kisobola okudda ewalala. Baali bamanyi kiri Palestine. Naye amawanga ne gatandika obuwuka ne gagamba nedda Spain yavumirira ekyo. Era Spain ye yatandikirawo n'erangirira nti nno bo balicognizinze ne Palestine okubeera state. Ne embassy yaabwe ne bagijja e Tel Aviv. Ne Iran ne Israel nejja embassy yaabwe Spain. Ne basazaamu defense contract eyasooka yali ya miliyoni nga 325. Baali bagenda kupurchasinga ze bayita Spike missiles eza Israeli. Kampuni ya Rafael yezikola. Ne bagamba tuzisazizaamu ezo sente. Ne basazaamu contract endala ya miliyoni $205. Baali bagenda kugula light stage monopads. Zibeera anti-tanks. Byonna ne babisazaamu. Yitale naye esazizaamu. Amawanga gonna agasinga. Kozi Yitale egambye etya ku kino ekibadde ono Yitale Georgina Meloni agambye tebasobola kusigala nga bakyali mu defense contract n'eggwanga lya Isirayiri kukitta abantu ekigenda mu maaso naddala e Gaza. Bwe batyo ne basazaamu byonna nga gundi okusazaamu baali bakola agreement kuva mu 2003 nga bajja kuba bakolera wamu okudevelopinga technology ow'enjawulo n'okuteekanga mu ssente. Era university ez'enjawulo mu Isirayiri amawanga ga Europe ge gadde gateekamu ssente research ez'enjawulo. Ne batuuka kaakati nga bagirinewinga buli luvannyuma lw'emyaka 5 kati baagane teri kugirinewinga. Ate kati ne America bagaye bagisazizaamu. Eyaki Abayitale defense contract. Anti kyenkulaga nti kaakati amawanga gatandise okwewaggulira ddala alliance ebadde yanyweza America. N'endaba gye babadde balaba America ng'eggwanga erirwanira emirembe erina manifest destiny okuyigiriza ensi ekyokukola tebakyakiraba. Kasita oluuzinga ekyo kitegeeza nti nno amawanga gagenda okutandika bakita realigning. Okuddamu okwetereza galabe ekkubo tukwata kkubo eyo y'emu ku ntandikwa y'amawanga ga super power okujja nga gadikirayininga. Gy'okoma okujja ng'oluuzinga amawanga gano gy'okoma okujja ng'onafuwa. Nti kaakati Trump yabakaabiranga mujje munneegatteko baganye tugulayo Strait of Hormuz baganye ne batwala resolution ey'okugulayo Strait of Hormuz. Spain n'abalala be bagiwakanya bammemba ba NATO. Memba wa NATO be batadde blockade be batadde embargo ku Isirayiri ate gwe owa NATO gy'osupportinga ko ondoozola friction eri awo. Take memba wa NATO yagamba nti ajja kutuuka ku ekisere naye okusindika amagye mu Isirayiri. Memba wa NATO omukago guba gukyaliwo. Naye nze ndaba kiraga nti kibasinga bonna amaanyi ki Trump mumumanyi. Anti super power bwe batyo nti asigala nga w'amaanyi naye nga gy'anafuwa. Bakiyita mechanistic spiro. Mpola mpola cumulative effect zijja zeeyongera. Spain avaako, Italy avaako, Bungereza avaako, Taka avaako, ani avaako. Abasala alliance be badda ne enemewo wetwogerera bagenza okulangira ceasefire nga Pedro Sanchez prime minister we Spain ali China. Ali mu kulambula headquarter ya Xiaomi yemu ku kampuni ezikola amasimu namba 3 Samsung, Apple ne Xiaomi gyali
bebamu kubakola electric car yavuze namu mu electric car akulaga nti afuna comfortability nga ali China osinga bwagifuna eno mu America oyo oba otandise omuluusinga Yitale naye asazeewo agenda amawanga ag'enjawulo kaakati gonna gatandise okulaga nti wayomba ne Bungereza buli gwoyomba naye yatandika okunoonya alliance so onogenda okumaliza nga oviwako bamemba olwa Greenland Denmark yakwesonyiwa dda abo abasajja bonna Europe bali mu kulowooza ng'egye bateekawo mukago gwabwe gwa Europe kaakati ababadde bakunyweza obejjako eri China beeyongera kudda ku China kaakati twabadde tulaba Taiwan opposition leader yabadde China owe Taiwan tulaba amawanga tikakati gataniza agendesa ebyokulwanyisa bya America batandise kunoonya walala defense contract zigenda olwo super power oba otandika okuddikira yininga okutuka tokyayina allegiance gy'obadde olina mu mawanga gaali olw'ensobi zino ezikoledde naye nga zikoleddwa mu kulembeze abakulembeze abalala bonna bajjanga babagamba okuba Iran ne basirika okuviira ddala ku Bush ne bagamba ekyo kiyinza okubeera ne effect kaakati Trump azze n'akikwata nagalaale n'alumba Iran effect ojja osiraba kati nyina kyembuuza obudde butandise okutuzibako nti bwe ntunuulira China eno eringa yo evuddeyo openly okugamba byonna Trump byokola nze ndina Iran erino eryato lyeyayisizaawo sirimu maata abiri malamba neryokubiri libadde lya China kubaddeko erya iziti F6 nerya gundi kati ekibuuzo kiri nti China kijireka wane America tebeegwe mu malaka tebasobola kwegwa mu malaka lwaki America amanyi bulungi obusobozi bwa China is also a super power China ayina navy eddirire ya America ate ng'ekula enkya n'eggulo China ayina economy evuganye ya America ate ng'eya China ekula projection ekulaga nti biliana ne kaakati wetwogera eyinza n'okuba ng'esinga eyina population ennene etegambika population eri productive America population yayo abasinga tebali productive lwaki minimum wage eri waggulu amakampuni ga America agakola ebyokulwanyisa katugeze nga Lockheed Martin bwebe yagala okukola tanka ejja kunoonya okuhayalinga abakozi tejja kuvuganya kampuni zikola amasimu lwaki ezikola amasimu hayalinga abantu ng'eyina contract z'amasimu agagulibwawo day and day tanka za America abazigula sibe bangi ekitegeeza ziri kampuni zijja kwemployinga abakozi bangi okusinga ezikola ebyokulwanyisa kuba zo zigenda okukola amasimu ng'abagagula weebali era osanga kampuni y'amasimu ng'employinga abakozi 3,000 n'osanga warehouses eza Lockheed Martin ezikola ebyokulwanyisa ng'ojja kusangayo ba expert n'abalanga ebisenge biri empty ng'ezikola amasimu zonna zijjusa kaakati ebyo byonna w'obibalaabalamu chain eya production China eri active okusinga mu America basobola okukola missile 10 nga America bakozeyo missile 2 yes kati lwaki tebabayisanga lwaki tebafunanga ate China bwe yali mu civil war oza bwekyali enjala yaluma China milioni z'abantu eziwerana kaakati China ekyabaluma basooka kulwana kw'ebyo bizibu China ly'eggwanga erigobya absolute poverty nga tebanaana kutuuka mu 2023 abantu bonna China bali productive we bagamba okukola missile nti cascade obo basobola okuwa provinces enjawulo ne bakola America tojja kuwa abakozi bo olw'okuwa babbeeyi bagagga capitalism missile emu jagifulumiza ku milioni 3 China bagifulumiza ku mitwalo gya dola Iran bagifulumi lwaki capitalism balibo bali ku magoba bano ba kampuni gakolera ggwanga basasulwa busasulwa kaakati w'otunula ebyo byonna kye tuyita procurement paradox mu America otuuka ofulumya missile kiri expensive era kiri complicated China kiri simple nete weerabira nti America ngagga tetuganyi obugagga ngagga naye nagali amawanga magagga yeyagala ebifuna naye ate kyolina okumanya nti waliyo ne empire ezaali engagga ne zigwa olw'obugagga nga Habsburg empire ya Spain yagwa lwa bugagga bafuna gold mungi okuva mu South America inflation ye yakuba Spanish empire bugagga bwe bwagisuula omuntu agenda asomeko ku Habsburg
Empire oba Spanish Empire ekyagisuula. Spain ye yakulira goloza lwaki bonna abasooka okuvumbula America baali ba Spain. Oloza yali nafu. America of speech Spain nga be babateeka mu sente. Ba Christopher Columbus gundi ono baali bamuyita Columbus yali wawa. Yali mu Spain. Ye yavumbula be bavumbula. Ba Ferdinand Magellan nga be babateekamu. Naba abasibangereza. Anti naye nga bano be babateekamu sente. Gabagagga. So Spain ya control nefuna gold mungi n'agireeta inflation n'obugagga busuula empire. Yes. So kati ekirala n'obugagga ate buleeta laxity okugayaala. Ekimu ku kireetedde America okunafuwa kugayaala. Olwamanya nti Soviet Union egudde ne bawummula. America baali rulinga Department of Defense ye designinga missile n'eragira amakampuni 10 mufulumya missile nga mu mwaka basobola ofulumya missile 8. Kakati we baamalawo Department of Defense n'ebifaako gwe balwana naye nga tebamulaba ne babivaako ne baddira amakampuni g'abuntu. Kakati wotulanga Patriot Intercept zikuba emizinga. Kampuni ya Lockheed Martin ye yagudesigninga guli bwe guti ne bagulaga America n'egukkiriza ogw'okukola mu gufulumye. Yerina patent okugufulumya. Abalala nedda. Basobola kufulumya ekinene nnyo mu mwaka Interceptor nga 260. So singa bakkiriza Boeing, Raytheon, Northrop Grumman singa mu mwaka afulumya missile 8. Kati China eno kyogambe genda kusigala ng'ewaga Iran. Definitely kuba interest za China ziri awo mu Iran. China enguudo zayo zonna Belt and Road Initiative zigwera mawanga ago Central Europe, Iran. Wokuba Iran nojja obukulembeze obuliroyo China tekyatunzeeyo. Amafuta ga China wagijja Venezuela etunuulidde ga Iran. Wogiremeseza ebeera tekyafuna mafuta. Yo China ekkirize starving olwa America. Ate China nabo bafunye we bakwatira America jekizo stinga. Ti America ebadde tunula Russia ng'erwanagana e Ukraine. Ng'amanyi nti Russia katujula enafuwe kakati saawa eno n'America kyekimu kyeriko. Sente ze spending awo nyingi. Kakati nabano balina kipushinga okulaba nti America tumunyiga wano tulina omukwatira. Eyiza anafuwe mu byenfuna obakkiriza defeat aswale. Kati bajja kola kyonna bangamba olutalo ekisinze okutabula America ngeri gyerufubutukamu we waabula bweruvaamu negandu vuddemu waabula kino wosanga abakulembeze kakati abatali nga Trump basobola okukkiriza okuswala. Gerald Ford yakkiriza okuswala Vietnam. Najjayo amagye mu buswavu obw'ekitalo obusajja bwalumba Saigon capital city nga America tebasobola na kwetaasa nga badduka buddusi be baleka ne basigala balekayo abasirikale yafa baveeyo lwa kipureshe waka nga volcano demonstrations ezaaliyo olw'okwekalakasa ku lutalo lw'e Vietnam ate threat okusinga Vietnam yo yennyini naddukayo. Bill Clinton yadduka Somalia. Somalia eno 93 Battle of Mogadishu 3 Farai did government ye manya ya Said Barre mu 9 then ne walioka waddawo civil war. Kati America ne United Nations basindikayo mission America egikulembera. America olw'okuba yemanyi negenda ekwata omu kubakulira Kirans ez'Abasomali baali bamuyita Abdi Awale ne bagenda bamuwamba. Abasomaliya baavaayo ne batandika emuntu. America nesindika bamarine nesindika baani bonna okugenda gye bayita Battle of Mogadishu. Baamaliza bakubya ennyonyi zaayo za pace ez'omulembe ng'ebyokulwanyisa Somalia ebijjawo bye balina ebitono bali ku myalo bakukusa ebyokulwanyisa byonna babifuna. Balina ebyokulwanyisa byabwe RPG zaabwe balina mota balina gundi emmundu zaabwe zipike. Abasajja America yalwana combat mu Mogadishu bweti ne bakidda mu lwawano eruyingira ate ng'agenda bakola ki olina kukayo baali baagala kusagula Awale n'abalala bonna abakudde babasaguleyo abafalayiditi emmundu n'eryoka evuga. Kati omufalayiditi awangula atya? Banti baakuba bubi America
ne batta Abamerika ne babakulula street ya Mogadishu yonna nga webabiraga we babikwata Amerika ne balaba ne baga kwaliko abasirikale aba Pakistan be batta Amerika neerumbagana kakati na Amerika ne bajja ku ttaka abaana ne balwana basniper ne bakola bwishoboka ne basindika reinforcement omusomali n'agaana ne bakuba Apache helicopter ne bakuba eyokubiri ne ba ekyali wali ne bamala ne bakulula ne bakulula abaana be basse banyumiza ndi balina bakwata bamu bali balamu ne babateeka ku njegere ne babafuga kabanga lingaziba mu bibuga bwezi Amerika ne batwala bagamba baana baffe kitetufunayo Amerika ne baga Clinton yennyini ye yasindika amadika negende chima Falayi Didi nemulete Mogadishu ku kisaawe ky'ennyonyi ngali bamuletera mu moto mu tanka y'amaje jeno bijirwa nga tuyanziza nine kazozi philosopher amazaliwa chiri wano ni mu America bwe buzibu bwe nina oli mu America ata analysis ye yuwa Iran nada buzibu bwe nina kuluma na sina cha na America chali wa mani superpower baina kwetereza netugamba akutuka baina kwetereza yalumbye Paapa akutukati ate Paapa kulwanyi Paapa wabigambo yalumbye na abantu abamukirizamu ate bali mu dwaniro Catholic Church baina kye bayita Pope's infallibility Paapa kyayogera tekiddibwamu kakati wokera ovulugomu nati Paapa kakati bali mu kulangana Trump ali mu kuvoola Paapa ekitakolebwangako mu kulembeze wa Amerika ate kakati mu bulwanyi ngovoola obukatuliki kakati Italy yewagudde era tetubadde naye Italy ebadde mu NATO NATO nesigala ekyali kati Italy ayinza okuva mu NATO ate ekimuganda ki Spain baabo baagala kola mukago gwabo Spain huyo yagana ne base zayo NATO zebaddeko baina budget sustaining amaje ati empire ezimu zaalinga ggane zigwanga Spain Amerika mu bugagga bwayo esobola okugwa Spain yagwa lwa bugagga gold zenkuze neba ne happy birthday omugole mutwebalize otutegekera ekintu bwe kiti abashala bamu tebagira naye omugole oyo era mwebale kujja nene kasimayira akonkagadde omulabye ono je no bijirwa byaba kuba dda esanyu muri awo lifuna nakulabye nga bakuyimbira nga bena toliko kasimayo naye ate leero zo sibimanyi eno birthday ye yakusatu ku myaka gyalina ndowozolaba omugole yamujja wala nga yakukaka bukazi omugole yamujja wala namugale tujikole guma bijirwa tweyanziza esebo nyo so tubadde tuwunzika so tubadde twogera ku kya China nti America kyeyina okukola kiki baddeyo bastadinga waliwo kye bayita face saving oli novaayo nga wenna oliko obujonjo ne bakusekerera noddayo noonaaba nodda ne face erabikako America baddemu batunuulire wawe twagwa okutuuka nga America tuluzinze olutalo lwa propaganda nti ne woogenda ku mikutu gyonna buli lwoteekayo bwoti America yagambye bwoti ofuna comments nga 100 oba oluzinze olutalo lwa propaganda tuzzeeyo tutya okulaga ekifaananyi kiri America kye yayina ku mulembe gwa Clinton ku mulembe gwa Bush okulaga America nti no yeeraga ensi kyegamba kyekigobererwa what comes from the west is always the best kakati kye balina okuddayo baddemu bafuna abakulembeze abasobola okuddamu okupakeginga America naye America tetuuse kuleverekerawo okuwakula entalo nanti kyekimu ku kyolina okutereeza kyekikuviiriddeko obuzibu amawanga agasinza okyawa America gakikyayirwa Isirayiri kyembadde ŋŋamba nti lwaki America tetuuka ku mbeera egaana Isirayiri ono atuteeka eva mu lutalo tumufunamu kyennyo anti kaakati ekyo kizibu nnyo lwaki America system zaabwe bazikolanga nzibu nnyo political parties America oba nakyemalira bungi political parties bbiri ze zidominatinze ebyobufuzi naye ng'eriyo zi Green Party eriyo zaani nga zaalina abakyala nga Jill Stein yalina manifesto ng'ogatta eya Trump n'ogatta eya Kamala n'ogatta n'eya Biden n'eya Obama nga tofuna ideas zirimu Jill Stein mu manifesto ye nga ziri pro people tasobola kuba political parties ez'amaanyi advocacy group ez'abayudaaya zaziwamba
bebasonda sente mu Democrats bebasonda sente mu Republican yonde nkuto obukulembeze tukiza polisi z'abaki bayudaya so abatwa n'abayudaya bafuga Abamerika abangi abatagala bya Abamerika abangi bafala tebabyagala wabula gurupu z'abano abacontrolling ebyokulwanyisa ba armament industries abacontrolling media n'abacontrolling amakampuni g'eddagala abagagga bebafuga Abamerika tebalina bwe bekutula ku basajja bana abatono ne bagayo kimala katwegugunge kisoboka naye nga si kyangu nnyo okwejja mu miguwa gy'abantu abo Abayudaya bawamba Amerika kaakati kyovola nti ejja kutuuka eremere ku kipolisi kyabwe ekyokudifendinga Israel enokos kyekijjo giviirako downfall. Njagala basibulira wano tujja kuba tukomawo Kasozi Samuel the philosopher ya blockade tetujogeddeeko abantu bamanyi blockade naye tujja nekogere mu katono bajja kunzita tujja kujja kigize blockade keeka kimu bufunzi no blockade eringa mu byenfuna kye bayita embago oba totobani n'ogaana teri kusuubulagana na muntu yenna oweggwanga liri ebyo byawo naye blockade yeba physical leeta tanko ogiteekewo leeta amaato enguudo za train zisibe eyo yeyitibwa blockade ti blockade tegendereramu kuwamba ggwanga wabula egendereramu kustavinga ggwanga obakkirizise gwe kyoyagala kati eyo blockade America enemalako ne blockade factor waliwo factors zitamininga success za blockade factors otujja tuzijja mu blockade ezenjawulo nga wolaba Berlin blockade Berlin blockade Stalin yayagala okulemesa America Bungereza Bufalansa okwaccessinga ekitundu kye baafuna mu Berlin yakeera nkya n'aziba enguudo zonna bano mwe bayitogenda e Berlin mu kitundu kye baagabana bugenda okukya ku makyanga tanka za Soviet Union ziri wali train wobadde oyita waliwo tanka enguudo waliwo tanka amazzi bagasazeeko gaasi bamusazeeko buli kimu babagobe mu kitundu ekya Berlin kye baagabana gye bayita Berlin blockade America Eisenhower yatuula ne banne ne bagamba tukoyutusha ne bagamba tulumbe Stalin ne bagamba Red Army nga yawambye Hitler b'amaanyi mutuze musematala alingaawo ne bagamba tukuba atomic bomb ne bagamba abasajja bagesezaako nabo ne bakiganda ne bagamba tukoze tutya Berlin blockade yamaliriza egaanyi yafa lwaki bayiya option kabaka airlift nti buli kintu kyonna ekirakinga mu bitundu byaffe Berlin tubiyise mu nnyonyi n'amazzi aganywebwa nga nnyonyi zezibuka onaku nga basula ennyonyi nga300 Stalin ali wali ne tanka zaateezerebe ennyonyi zimuyitako ziti obwengula tobuyinaako bwannannyini nga wezigwa egundi mu bisaawe ebyenjawulo Berlin era yamaliza emyaka ng'ena Berlin blockade n'agijjawo neefa so osobola oteekawo blockade naye nga waliwo factors endala ezigenda okulemesa blockade ng'ogattako ziri enguudo zewatugamba kaakati blockade ya Iran weegenda okulemera ennyo America nti nno oyina okumakinga sure ng'ojja kusobola n'okuziyiza alternative routes ku ggwanga eriyina mainland Berlin yalibadde effective singa Cuba kibadde kizinga nti awo kibeetagisa kuteeka amaato mangi nga bwe baakola Cuba naye wano Iran eyina border eriko crossings ezisukka kumpi mu 3 border crossings nga olazima laba zibusiya zaani border ya Iran ewezaako kilometers kumpi 8 okuva eno kuba Pakistan kuba Afghanistan awo wonna Iran genda eri Kazakhstan ojje paka ku Turkey waliwo train waliwo enguudo ez'omulembe ezisobola okuyitamu ebyamaguzi ekirala bayinayo ennyanja eya Caspian Sea anti ono yaleese ebyokulwanyisa anti obitadde eno mu ocean yagambye ebimu agenda bisitula oba ennyonyi esana kulinnya nejja negwa wooli oba amaato gajja ne gakutumba woogirira oyo propaganda nga olusajja yagakuba luli n'agaddusaawo kakati wona obikola yalireese lika andi kakati liriwa yaleese eryato eririwo ekkambo erya Bush eryatidde n'okuliyisa mu Red Sea bayise mu eno Namibia bati abahusi balirabyeko oluze nga liri ku border ya Namibia ku coast gajja so kakati ago gemaato obadde ne Gerald Ford ye kabaka ne Lincoln mu lutalo bamaze ne babula olw'ebyokulwanyisa bya Iran kakati osuubira gano gooleese agali mu range ya kilomita
ebikumi 200 nga Iran ekulaze badde kuba kilometers kumpi 14,000 senga wanaabeerawo enkaayana ne mulwanagana ozagana asigalawo blockade ejja ebisinga ebibakubyeko byabaweddeko balinayo bwa mutaka bwagenda okusuubikuzi obw'omuttaka yes tetugaanye naye ne period ya ceasefire olowooza taliiko bamuyamba omanye ebyokwesa ebiyita ku Caspian Sea okuyingira e Iran. Caspian Sea it's a landlocked sea eri wakati mu mawanga teriyo lyato lya Bungereza teriyo lyato lya America Russia Turkmenistan ani bebeetawo ebyokwesa byonna ebisinga ebiyingira Iran okuva Russia awo Caspian Sea America tabinako control eri ennyanja toyina eri wakati mu togenda kuwamba nsi ziri awo ogenda oyingireyo obusuubuzi bwonna ne sanctions zonna ze baateeka ku Iran okuva 79 Caspian Sea yebataasizza Russia esomba emmere tani ne tani zeewa Iran buli kye beetaaga kiyitaawo China enguudo ze baakola basobola okwakisa so woba tosobodde ku blockinga ziri ye muganda ku trading na bano bajja side eno bonna ati kaakati gwe mugande bano Iran babadde bali used ku bulamu obw'okwerumya olwa sanctions si kipya omuntu nga yaguba dda so kaakati essaawe katugeze Nuyudini bakusibako erusira ne bakusibako mu upper prison mu Maxon Bay nga bakugamba nti no tukutwala kapiringisa ng'okaayana yaguba dda Iran bagumira sanctions si kipya bo bajja sigala nga bakosa trade routes zaabwe eyo endala mu bugubi basigalewo naye ate zigenda kunyiga bakata Bahirayini nalabye Saudi Arabia yakabye ddala bagenda okufa kubanga amawanga ago Saudi Arabia yenna alikaleko Red Sea wano weri naye ate naye abahusi bayinza omufuukira ekizibu yagambye ekigenda omugira akiraba kisijangu olwa blockade abahusi tebaliiko discipline bo bajja kugasinsimula onoonye okubakuba nga bali mu mpuku zaabwe so bafuuke ekizibu awo eyo disaster then Qatar essaawa eno nga Qatar nsi ya ddungu tebalinamu yadde omugga tebalinamu yadde kino okulima kutono emmere yonna esinga eva mu mawanga gano agafa aga Africa ne South America bataddewo blockade emmere bagenda gijjawa blockade allied power gye baateeka ku Central Powers mu First World War Bungereza Bufaransa America 1917 gye baateeka ku Iran ne Austria emitwalo 68 egy'aba Germany gyafa enjala olwa blockade kintu kibi nnyo tekikosa muntu omu ate kikosa nnyo ba civilian kaakati wooteeka blockade Iran yo nga balima basobola okufuna e Russia wano Qatar abatalinayo bagenda kuyisa Bahrain abatalinayo bagenda kuyisa mmere bagenda kulya kisinga blockade emala emyezi ebiri kasozi weeraba kambasiibula abantu baffe mwena gye musinzira okutulaba gye mutuwulirira nze Nurdin Ntege mbane n'omukulu Kasozi Samuel akadde tugaye katubawe paka budde buziba tubakooyereko naye ensonga zibe nga zibatuuseeko olutalo lwa Iran essaawa y'obwetu bwe luli tujja kuba tubeyongeza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Nurdin Ntege ne Kasozi Samuel the philosopher.